Ebintu Sibilungi omubaka Allan Ssewanyana embeera y'obulamu bwe eyongere obanga etabuka kakati nno tukufeffettedde ebipya ku kiki ekimubala embirizi gy'osinzidde weebali nnyo weebalire ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'amanyereza omuguno okola kyamaanyi nnyo munaye gagenda ku mitimbagano gyonna www.kampalamediatv.com dema gospel promotion of n'ennyimba weetujjidde ku mpewo kati nsobola okuvayo ne nkakasa nti ebintu tebiwooma badde ng'omubaka w'Amakindye Allan Ssewanyana nsobola okuvayo ne nkutegeeza nti oba ono mu kaseera kano bambi embeera gy'alimu eyungula ezziga oba oliawo nga Mukama Katonda yekka yasobola okuvaayo amutaasize ddala obulamu bwe okubusaasira n'okumuwonya wakati mu mbeera gy'alimu kati ono wetujjidde ku mpewo wakati ku ground wali wetwongedde okwongera okukola okufeffetta bassebo ne bannyabo ng'ali mu ddwaliro erya Mulago n'olwekyo kigambibwa nti ono yaggiddwa wali mu kkomera eruzira gy'abadde ng'obulamu bwe bwongeredde ddala okutabuka era wano wakati wetwongera bassebo ne bannyabo munda mu ddwaliro erya Mulago ateereddwako abakugu b'osobola okuyita ttiimu y'aba experts abamukolako ky'osobola okuyita various samples okuzuula ku kiki oba oliawo ekimuluma bassebo ne bannyabo nga nejje buli kati oba oliawo abakulu mu kitongole munda mu kitongole ky'ebyokwerinda amaaso gabakanuse twongeredde ddala okukitegeerako bassebo ne bannyabo okusinziira wakati ku information gye tuyina okuviira ddala wali mu ddwaliro musajja mukulu ono ayina ky'osobola okuyita infections oba infected lungs oba amawuggwege gafunye obuzibu gafunye obulabe n'olwekyo bambi nga tasobola kubanga assa bulungi nga bw'ateekeddwa okulabika ngassa okusinziira ku bamulabyeko omukulu Lord Mayor w'ekibuga Kampala ng'ono era ye munnamateeka we Salongo Erias Lukwago agamba nti walaba ku musajja mukulu ono ojjayo akatambaala boolyawo n'oyoza ne ku mmunye nti omubaka Allan Ssewanyana gwe ŋŋamba takyasobola kuyimirira takyasobola kutambula ebintu si birungi olwaleero wetujjidde era ku mpewo nsobola okutegeezaako wetwogera ku ssenkulu w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu oba abangi gwe bakazaako erya Bobi Wine erimanyiddwa okusinga agenzeeko mu ddwaliro ng'awerekeddwako Secretary General Louis Lubongoya n'omukulu omwogezi w'ekibiina kino Honorable Joel Ssenyonyi bagenze wali mu ddwaliro okumulaba naye bagenze okutuuka mu ddwaliro e Mulago nsobola okusiigirako ekifaananyi wabaddewo ky'osobola okuyita eve deployment ku kasenge k'omulwadde era nga kuliko bamukwata mmondo omubaka omukulembeze Kyagulanyi takkirizibwa yadde n'okulinnya engatto ye ku luggi oluyingira akasenge k'omulwadde bwe batyo ne babakwata ku nkoona bonna ne babafulumya eddwaliro nga tebabakkiriza yadde n'okubandaalawo oba n'okuyimirirayimirawo kaawo kubanga babategeezezza nti nno tebabadde na lukusa okuva mu bakulira abakulu abakulira prison oba abakulira amakomera okubanga bagenda okulaba omulwadde n'olwekyo bakomye ku munaabo ne babafulumya ne babakwata ku nkoona ne babawalawala okutuuka lwe bafulumye eddwaliro wakati mu bulumi obw'ekitalo sobola okuvayo ne kutegeeza nti kaakano guweza omwaka mulamba kaakati n'ennaku ezisobamu bukyanga babaka bano bakwatibwa okuli ow'Ekawempe Segirinya Honorable Muhammadi ddoboozi ly'ekyebando Honorable Mukiise n'omubaka Ssewanyana nga bano bakwatibwa ku nsonga ezigambibwa ngambye mbu banyigira mu kittabantu eky'ebijambiya ekyali kigenda mu maaso okubanga kiyinda mu ttundutundu ly'e Masaka negye buli kati gavumenti ekyalemeddwa okuleeta obujulizi obukakasa bano kooti zitudde enfunda n'enfunda we bagwongerayo we baguteeka eno we baguzza mu kooti enkulu we baguzza mu nto we baguteeka e Kampala we baguzza e Masaka era nga kaakati bannamateeka kye basaba mu kaseera kano boolyawo abakulu bano kwe kuweebwa ky'osobola okuyita beyiro oba akakalu basobole okubanga bafuna obujjanjabi wakati nga bakyagenda mu maaso okuwera ennemba n'emisango gino bwe bito bwe biri of course tukitegeddeko musajja mukulu ali mu bulumi bw'amaanyi era nga gwasobola okubanga osaba essaala osobola ofukamira n'osaba Mukama Katonda ambi oba oliawo n'ataasa obulamu bwe sigala ng'otugoberera yenze Ssemaganda Moses okutuusaako ensonga ez'omuzinzi era ez'omuggundu yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata wano ku Kampala Media TV gy'osinzidde